إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغان بيبتيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وحفظكم المولى جل وعلا. بارك الله فيكم. نعم، tukomyewo nate abuluganda n'omusomo gwaffe ebyobuwangwa ddiini, toba n'eddiini ebbiri. Ekyo nno nga kyekitabo kyaffe ekyatuwandikirwa mukadde waffe muganda waffe Sheikh Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu llahu taala wa barakallahu fiikum. Omulundi ogwayita twali tufundikira ennyanjula y'omuwandiisi Sheikh waffe ow'ekitiibwa hafidhahu llah, Allah mutukuumire wa barakallahu fiikum. Olwaleero biidhinillahi tabaraka wa taala njagala tulabire kica ey'omukaaga. Tugenda ku musomo gwaffe enamba 6 ng'omutwe gwagwo gugamba bannabbi bonna bajja kulwanyisa byabuwangwa. Omutwe gwagwo gugamba bannabbi bonna bajja kulwanyisa byabuwangwa. wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, agamba owekitiibwa Sheikh waffe hafidhahu llahu taala nti owekitiibwa omukkiriza kimanye nti ensonga enkulu eyabuza abashiriku abeeyita abasiraamu nebakuumira mu bukafiiri obw'olwatu kye kigambo ekyobulimba obw'olulango era ekyobubuze obw'olwatu ekisiiba ku nnimi zaabwe ne beeguumaza nakyo okutuusa lwe balaba malayika ennona emyoyo gy'abashiriku abataliva mu muliro. Naam, ebyo biwulidde bulungi. Agamba hafidhahu llahu taala nti ekigambo ekyo kyekigamba nti obusiraamu tebwajja kudibya byabuwangwa. Subhanallah. Era wano Sheikh yateekawo obubonero obwewuunyisa, obubonero obw'okwewuunya. Agamba hafidhahu llahu taala nti ekigambo ekyo wadde bannannyini kyo bennyini bakimanyi nti kya bulimba, era ng'emikolo gy'obuwangwa ng'okusamira, okwalula abalongo bagikola mu nkukutu, era tebaagala basiraamu babamanye, bagenda mu maaso n'okukyesembesa mu kuyimirizaawo obubuze bwabwe. Bo bennyini bakimanyi nti ebintu ebyo bya kishiriku, bakimanyi nti ebintu ebyo biswaza, bakimanyi nti ebintu ebyo tebikkirizibwa. Okiwulidde? Era bwe babeera babikola mu nkukutu. Sheikh kyakulaga wano nabo bennyini babeera bakimanyi. Tosobola kubasanga nga bali mu lwatu awo bakola emikolo gyabwe egyo. Wabula babikola mu nkukutu. Okiwulidde? Babikola mu kwekweka. Kwegamba ekiraga nti nabo bennyini bakola ki? Nabo bennyini bakimanyi. Okiwulidde bulungi?
Naam, agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti ebyobuwangwa yeddiini ey'ekishiriku abantu gye beeteerawo era nga teyassibwa kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nannyini bitonde. Abantu be bagyegunzizaawo. Okiwulidde Allah tagisangako n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bantu kuyiiya bintu bya bujeemo ng'ebyo bintu bya kaafuwalira mutonzi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne babyeteerawo mu bubuze obw'ekitalo. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma baasanga abantu baabwe nga balina eddiini eyo. Era embiranyi yonna yabanga wakati wa ddiini eyo n'eddiini y'Obusiraamu bannabbi bonna gye bajja nayo. Ekyo kyo kituufu kubanga embiranyi yasingiranga ddala. Okiwulidde yabanga wakati wa Busiraamu na Bushiriku. Okiwulidde era bye byagisangayo ebitala. Bye byabagwisanga buli omu n'agwa munne malaka. Bali bagamba tufunvubidde tetubivaako. Okiwulidde ate ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yenna Allah tabaraka wa taala gwe yatuma n'abantu babatono abamukkiriza nabo nga bagamba nti apaana Allah alina okuwaawulwa. Okiwulidde bulungi kakati awo vita negenda mu maaso. Naam, Sheikh agamba ow'ekitiibwa barakallahu fiikum nti embiranyi yonna wakati w'abannabbi n'abantu baabwe Allah subhanahu wa ta'ala be yabatumangamu yava ku nsonga emu yokka. Ensonga eyo kwe kubalagira bakkirize Allah subhanahu wa ta'ala yekka, baawukane ku ddiini y'ebyobuwangwa eyo eyagunjizibwawo bajjajjaabwe mu bubuze n'obutamanya. Bo kye baatandikirangako si kirala, si kudde eno si kudde eri abadan, wabula kye baatandikirangako kye kinyusi kyennyini kukwatira ddala mu bbwa. Okiwulidde bulungi so si kusooka kuli weweeta simanyi kola kutya nakya awo wennyini we baatandikiranga. Awo wennyini we baatandikiranga. Wa barakallahu fiikum. Sheikh agamba agonno ge makulu g'ekigambo la ilaha illa Allah anti kitegeeza nti buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu, mu bubuze, mu bukafiiri. Amakulu ga la ilaha illa Allah ge gagamba nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Amakulu buli kyonna ekisinzibwa ekitali ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kisinzibwa mu bukyamu, kisinzibwa mu bubuze, kisinzibwa mu bukafiiri. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa ekyokulabirako, agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti ekyokubalagira bave ku byobuwangwa ebyaliko bajjajjaabwe kyabanyiizanga nnyo anti nga bakirabanga okuvvoola ebisinzibwa byabwe n'okutyoboola bakitaabwe abaabisinzanga. Era ne wano bali abaana bavuma ennankani, anti bavuma n'amadiini g'abalala, anti bavuma ebyobuwangwa, anti bakkakkanya bintu byaffe, anti tebalaba mu value. Kyemugamba bakitammwe bali abaasooka bajjajjammwe abaakulembera bonna balinga basiru. Ebyo bulijjo abantu era babyogera. Okiwulidde bulungi? Bulijjo abantu era babyogera. Lwaki? Babakwatidde ku bisinzibwa byabwe. Ekigambo kino kikulu, kyetegereze nnyo. Ekyokubalagira bave ku byobuwangwa ebyaliko bajjajjaabwe kyabanyiizanga nnyo anti nga bakiraba ng'okuvvoola ebisinzibwa byabwe n'okutyoboola bakitaabwe abaabisinzanga. Kale embiranye ey'amaanyi ng'ebalukawo wakati waabwe ne bannabbi okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yasaanyangawo bannabyabuwangwa abashiriku n'ataasa bannabbi n'abagoberezi baabwe. Eyo enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala anti yatugamba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nti inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Okiwulidde bulungi? Ekyo yakyeyama ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ataasa babaka be
atasaba kkiriza, atasaba natawhidi, atasaba mukkiriza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum. Agamba Sheikh owekitiibwa tewali nabbi yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuma okujjako ng'omulamu omukulu Allah gwe yamutumanga nagwo kulwanyisa ddiini y'abashiriku bannabyabuwangwa. Ekyo kituufu nnyo, okiwulidde bulungi, gwe mulamu omukulu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasindika oba gwe yatuma yajjanga eri abantu be, okiwulidde bulungi, yabasomesanga ensonga nnyingi. Okiwulidde omwalinga n'ensonga ezaalinga zaatiikiridde, kati ng'okukendeeza ebipimo, ng'okulya ebisiyaga, ng'okukola kutya ebyo. Okiwulidde naye wallahi bannabbi bwe baatuukanga, bwe yatuukanga bw'ati bweppa mu bantu be, kye yasookerangako olw'okubanga gwe mulamu omukulu yalinga tawhidi. Yalinga tawhidi, nga tawhidi kitegeeza ki? Kujjawo na kunywezaawo. Kujjawo na kunywezaawo kyeki ekyo, anti kumenyawo, kuwakanya, kukaafuwalira, kujjawo byonna ebisinzibwa ebitali owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, n'okunywezaawo owekitiibwa Allah azza wa jalla yekka. Okiwulidde nti yasinzibwa mu butuufu, yasinzibwa mu mazima, yateekeddwa okusinzibwa, yalina okusinzibwa. Okiwulidde bulungi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, agamba Sheikh owekitiibwa nti era tewali nabbi yenna yakkirizaako bagoberezi be bagattike ebyobuwangwa n'obusiraamu ng'abashiriku ba wano e Uganda abeeyita abasiraamu bwe babigattika mu bubuze obw'olulango. Okiwulidde bulungi, tebabigattangako. Lwaki? Biddaani la yajtami'aani, ebyennyuma ebibiri tebisobola kukwatagana n'akamu n'akeddagala. Nabagamba nga ndeeta ekyokulabirako ku nsonga eyo nti tebuyinza kuba bwa kiro ate nga bwa misana, tekisoboka bulungi. Lwaki? Emisana biddu kiro, emisana kyennyume kya kiro, ekiro kyennyume kya misana. Okiwulidde bulungi, kati tebusobola kubeera at the same time nga bwa misana, at the same time nga bwa kiro mu kaseera ako kennyini. Okiwulidde bulungi, ekimu ku byombi. Nolekyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, agamba Sheikh owekitiibwa mu kifo kino katulabe Allah subhanahu wa ta'ala byatunyumiza ku mbiranyi eyaliwo wakati w'abannabbi ne bannabyabuwangwa abo abaafunvubira ne bagaana okuva ku ddiini ey'ebyobuwangwa eyo yaliko bajjajjaabwe. Agamba bw'ati Sheikh, teeka ebirowoozo ku aya zino onnyonnyoke nti ababaka tebaatumwa kudibya budibya ddiini y'abannabyabuwangwa, wabula bajja kugisaanyizaawo ddala, wabula bajja kugisaanyizaawo ddala. Awo olyoke weewuunye obubuze obw'olwatu obuli ku oyo agamba nti eddiini teyajja kudibya byabuwangwa. Obwo bubuze bwennyini obw'olwatu obutaliiko question mark, obutaliiko kubuusabuusa n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi, kati weetegereze. Agamba bw'ati Sheikh owekitiibwa, Nabbi Hudu alayhi salam bwe yakoowoola abantu be yatumwamu bakkirize Allah subhanahu wa ta'ala yekka era bave ku kusinza byonna bye baasinzanga mu ddiini yaabwe eyagunjizibwawo, mu ddiini yaabwe eyagunjizibwawo bakitaabwe ng'amasanamu, lubaale, ebiggwa n'ebirala, baamwanukula mu nnyanukula ekyoleka obulungi nti obubaka bwe gye bali bwali bulagira kuva ku byabuwangwa. Ennyanukula yaabwe yali ekyoleka bulungi nti obubaka Nabbi Hudu alayhi salatu wassalamu bwe yabajjira nabwo bwali bubalagira kuva ku byabuwangwa. Okiwulidde? Byabuwangwa kyebyo Sheikh agamba bakitaabwe bye baasinzanga. Baamwanukula nti ajitana lina'budu Allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Eri mu suratul A'raf aya ya namba 7. Allah agamba kitabaraka wa ta'ala,
Allah tunyumiza nti bamwanukulanga nga bagamba ozze kutugamba tusinze Allah yekka tuve ku bakitaffe bye basinzanga tetujja kubivaako kati tutuuseeko ebibonerezo by'otulaganyisa entakera bw'obanga byoyogera bya mazima. Owulidde bwe bamwanukula? Naam. Sheikh agamba ow'ekitiibwa nti Nabbi Salih alayhi ssalam bwe yabakoowoola n'obubaka obufaananira ddala n'obwa Nabbi Huudu alayhi ssalam bamwanukula nti ya Salihu qad kunta fiina marjuwan qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu abauna. Eri mu suratu Hud 62. Agamba ki? Agamba nti owange gwe Swalihi mazima tubadde tukulinamu essuubi ddene nga tonnatandika kutugamba bino. Otugaana kusinza bakitaffe bye baasinzanga. Kwegamba nga bakyewuunya. Balaba nti ono agudde eddalu, ono mulalu, ono abadde atya. Sheikh agamba ow'ekitiibwa nti Nabbi Musa alayhi ssalam ne muganda we Nabbi Haruna alayhi ssalam bwe bajja eri Firawuna n'abantu be ne babatuusaako obubaka obufaananira ddala n'obwaba Nabbi Hudu ne Swalihi bayanukulwa nti ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana watakuna lakuma alkibriya fil ardi wama nahnu lakuma bimu'minin. Suratu Yunus 7:8. Agamba ki? Muzze kutujja ku ebyo bye twasangako bakitaffe ebitiibwa mu nsi bidde ku mmwe amakulu mweddize ebitiibwa wano ku nsi kale tetusobola kukkiriza bye muleese mutuwalize mu muli eri. Allahu akbar. Naam, tusaba Allah tulungamye bannange ebintu bino. Allahu akbar. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti Nabbi Ibrahimu alayhi ssalam, Nabbi Ibrahimu alayhi ssalam nabbi wa tawhidi omukulu era oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yalagira abakkiriza bonna bamufuule ekyokulabirako n'okugoberera. Yali musufu nnyo mu kulwanyisa eddiini y'ebyobuwangwa amakulu mu kulwanyisa obushiriku. Okiwuliddeho bukaafu bwe baaliko ebintu by'okusinza amasanamu ebyo bintu byaki. Okiwulidde bulungi, yali musufu nnyo nabbi wa Allah oyo sallallahu alayhi wa sallam. Okiwulidde? Kati agamba Sheikh mu kulwanyisa eddiini eno ey'obushiriku teyataliza taata we wabula ku ye kwennyini kwe yatandikira, amakulu ku ye yennyini kwe yatandikira. Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza ku kuwaanyisiganya okwali wakati we n'abantu be nti idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun qalu wajadna abaana laha abidun qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dalalin mubin. Suratul Anbiya. Oshiwulidde okuva eri ku 52 paka 54. Agamba ki ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga atunyumiza? Agamba nti mu kiseera Nabbi Ibrahimu we yagambira taata we n'ekibiina kye kye yatumwamu nti amakulu n'abantu be yatumwamu be yalinga akoleramu da'awa bwe yabagamba nti ate bino ebifaananyi bye musinza buli kiseera mwabirabamu mugaso ki ogwabasikiriza okubisinza? Amakulu ate biki bino ebifaananyi ate bye musinza bannange? Okiwulidde? Ne bamwanukula nti ffe twasanga bakitaffe bye basinza. N'abagamba nti mazima ddala mmwe ne bakitammwe muli mu bubuze obw'olwatu. Muli mu bubuze obw'olwatu. Abalagiddewo nti bali mu bubuze
wakiwulidde abalagiddewo nti bali mbubuze wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum omusomo gwa leero biidhnillahi tabaraka wa taala katugukomye wano insha Allah taala naye nga omusomo gwe tutandiseeko olwaleero biidhnillahi tabaraka wa taala saba Allah subhanahu wa taala atusobozese omulundi ogujja insha Allah taala tubeere nga tulaba party B gugenda kubaako party B biidhnillahi tabaraka wa taala naye as of now insha Allah taala katukome wano biidhnillahi tabaraka wa taala nsaba Allah subhanahu wa taala tuteere omugaso mu ebyo bye tuwulidde biidhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.